Omwalo gwe Wanseko mu district y'e Buliisa gwe gumu ku ejjejettanirwa abavubi mu kitundu kino wamu n'abasuubuzi. Wabula okuva omwaka oguwedde embeera y'ebyentambula ezze ekaluba oluvannyuma lw'ekidyeri ekibalibwa bakozesa okufa olw'amazzi we kyali kiyita okukendeera. Kati oba oliawo embeera eno yandirongooka oluvannyuma lwa gavumenti okudduukirira abeeno n'ekidyeri ekipya ki MV Albert Nile 1 nga kyakuyunga disitulikiti okuli Buliisa, Nebbi ne Pakwach. Ekidyeri kino kimazeewo obuwumbi 8. Ekidyeri kino kitongozeddwa minisita w'ebyentambula Monica Azuba Ntege. Bijja kuyamba mu ntambula, bijja kuyamba mu nfuna, bijja kuyamba mu trade, bijja kuyamba mu mirimu, bijja kuyamba ne mu tourism. Abantu abajja okulambula. Tugenda kwanga fere tandise ekola. Tugenda kola kati business egenda kola kuva eno neri mitala zona egenda kola. Abakurwa ekikututwara abayingi kyosa zine fere bayizire sazini tugenda nga tuijwire itwe na muntu narwata business yayo na yakwenda nerwata kurungi. Mu kiseera kino Uganda erina ebidyeri 12 ebiddukanyizibwa gavumenti wabula minisita Zuba agambe eggwanga lyetaaga ebiwerako okutumbula ebyentambula. So tujja kwongera wakyali endala ezijja omwaka guno. Tulina endala gye tukola kakati egenda mu Sigulu Islands ne Masole n'endala Kamuli Bukungu Kamuli district connecting districts 3 tujita Bukungu Kagwara Kabera Maido. Yakulira ekitongole ky'ebyenguudo ekibadde emabega okuzimba ekidyeri kino ki Uganda National Roads Authority Allen Kajina asabye bannayuganda okukwata obulungi enguudo ezikoleddwa. Because if Ugandans don't own roads, it will make our work very hard. So our focus in the near future from now going forward is how we are going to focus on how to make Ugandans own this asset. After all, do they not pay it with their taxes? Mu ngeri y'emu, ekitongole kya UNRA akawungezi k'eggololo kyatongoza ebikujjuko by'okwezi emyaka 10 nga kiweereza bannayuganda nga byakutwalira ddala emyezi 6. This anniversary is an important opportunity to build a new social contract with Uganda and East Africa, and to finally make a big push for the people to see us as a partner, not just an infrastructure executing agency. Ekidyeri kino ekitongozeddwa kitika abasabaze 205 n'emmotoka 7 era nga si kyakusasulira. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.